era omanye n'okumanya nti omuzimu kirala n'omwoyo kirala. Njagala nnyo omuntu gwe bagamba nti ono abadde mukambwe nnyo alinnyiddeo nga tebannamuziika. Awo ogenda kumanya nti omuzimu mufere. Omuntu yenna nga tebannamuziika omuzimu ne gukwata omuntu bateroga nti ono abadde mukambwe nnyo alinnyiddeo nga tebannamuziika. Oyo yennyini ate nze gwe nsinga okwagala. Abaliwo nga mulaba omuntu ng'omuzimu gumukutte nga tebannamuziika temutya nga gwogera. Olusigunze bagamba temunziika wano, njagala munziike gindi. Naye ebigambo ebyo mubeere bamalirivu mugubuuze nti oyagala tukuziike gindi, tetukuziika wano. Mugambe nti taata oba maama tubadde tukyakwagala, tukusabodde mu nnyama yo muli tuleme kuziika. Awo njagala buli muntu yenna yali abaddeko awantu ng'omuzimu gulinnyiddewo kashi. Tona alinnyiddeo kashi abadde mukambwe nnyo. Mugugambe nti tukusaba nga tona tugamba munziike gindi, temunziika wano tukwagala. Era tukusaba odde mu nnyama yo muli tuleme kuziika. Bwe guva ku mulamu ne gudda mu nnyama yaago muli ng'omanya byenjogera nnimba. Naye bwe guba nga gulemereddwa okudda mu nnyama muli manya ekibadde muli kirala n'ekiri kuwono kirala. Kuba abantu bafa tebaagala. Abantu bafiira mu bulumi nga tebaagala. Senga chansi y'okudda mu mubiri yaliwo kati tubuuze bwe katukubuuze bw'oba ggwe. Bw'obanga ggwe ekikulinnyisa omuntu omulala omulamu n'olekawo omubiri gwo mw'obadde kiki? Ekyo kimu mu bintu ebikulaga nti omuzimu kirala n'omwoyo kirala. Omwoyo gwe gubeera mu mubiri muno, era Allah bw'ajja omwoyo mu mubiri, omuzimu tegusobola kukozesa mubiri gutaliimu mwoyo. Yensonga lwaki nti omuzimu Allah yaguwa obusobozi gweyambisa mubiri gulimu mwoyo, naye omubiri nga Allah amaze okugujjamu omwoyo, omuzimu tegusobola gukozesa. Nabwekityo yensonga lwaki bannaye nti tubeere bamalirivu mu kutereeza obusiraamu bwaffe. Omuntu ng'agambye nti ono abadde mukambwe nnyo alinnyiddeo nga tebannamuziika, mumwegayirire ave ku mulamu agenda adde mu nnyama muli muleme muziika. Kubanga abantu baba bakaaba n'okukaaba, kitegeeza omuntu bamulese mu bulumi. Mulimu abafa nga yakagula emmoloka, abafa nga yakazimba ennyumba. Gwe muli okakasa singa omuntu afa mu nfa eyo yandibadde akkiriza okubawa eby'okumuziika abannyonyere gye munaamuziika mu kifo ky'okudda mu nnyama ye. Obwo bumu ku bufeere nti ekyogerera kuno kwona omuntu omulala kirala n'ekibadde muli kirala. Eyo example esobola okukumanyisa nti omwoyo kirala n'omuzimu kirala. Era bw'otunuulira abantu bonna abakwatibwa emizimu batera okubeera nga babafuula ng'abaaganja nti oyo omuzimu gwamulonda, oyo omuzimu bajjajja baamusiima. Naye bw'otunuulira ayasiimu ate yasinga okuba n'ebizibu. Lwaki? Mulimu n'abantu abamu nga balowooza bakadde baffe bataatawe ng'alowooza nti taatawe gwe muzimu. Eraga taata yanzijidde, taata yaŋŋambye bw'ati, taata yakoze bw'ati, oyo taatawe yamusiima. Mulimu abaana abamu boosanga nga muwala ng'omuzimu gumujje ne mu bufumbo. Ali waka kiki nti taatawe yayagala akomewo awaka. Taata omulamu ye yakufumbiza, ate omufu wa muzimu akujja mu bufumbo. Tojjaawo njawulo. Taata omulamu yakufumbiza, taata gw'oyita nti taata nga muzimu yakujjayo bujja mu bufumbo. Waliwo abaana abakwatibwa emizimu, omuzimu ne gumukwata n'atomera ebisenge, n'atomera ne yeevulunga mu ttaka. Waliwo ayakwatibwa omuzimu ne gumwasa n'omutwe, omusaayi ne gujja. Naye omusaayi bwe gajja ye bwaddengulwa abuuza banaye mbadde ki ng'alaba omusaayi. Ne bamugamba munnaye taatawo yabadde azze, omanyi gwe yakulonda. Naye munnaye azze mukambwe nnyo, omanyi yatamiira ettaka. Ebigambo ebyo bigambo by'abantu abagumyagumya abantu okusigala mu bizibu by'emizimu. Baga taatawo musonyiwe, azze mukambwe nnyo, yatamiira ettaka. Kati tubuuza, taata eyatamiira ettaka n'ataali mutamiivu
ayatamira akunuubula atali mutamiivu yakutwalanga mu ddwaliro. Tojjawo wakati wa taata mulamu na taata anuubula. Kitegeeza taata yali omulamu yali kirala, ne taata gwoyita taata nga muzimu naye kirala. Ono taata anuubula tajjanjaba. Taata yali omulamu ye yajjanjabanga n'akutwala mu ddwaliro. Yensonga lwaki bane tubaga nti emizimu giri kufera abantu ne gibazanyira ku buki ku bwongo. Taata w'omulamu kirala ne gwe bayita taata nga muzimu naye kiki kirala. Waliwo ebigambo nga bino: enkuba amazzi gampitamu mu nnyindo. Osanga omuzimu nga gukuta omulugala amazzi gampitamu mu nnyindo. Mufu kyaba alina ennyindo. Waliwo ebintu bye tulina otunoga amazzi gampitamu mu nnyindo. At least yagala amazzi gampitamu muki mu magumba, kuba omuntu bw'afa amagumba ge gasigala. Naye muteri mufu aba na nnyindo. Bamuziika dda myaka 10 amazzi gampitamu mu nnyindo. Kakati ebyo bimu ku bintu ebireetedde abantu obuzibu, nti omuzimu mufere naye gufera abantu ne babeera nga balowooza nti emizimu be bantu baabwe. Waliwo kye bayita okwegema. Waliwo okwegema. Omuntu bw'afiirwa omukyala, abantu abamu batera okubeera nga mwana wattu bakola ebikolwa nti beegema emizimu. Era ekimu mu bintu ebyobulabe okwegema. Waba mukyala alindirira bbaawe nga bamubikidde nti afudde ne yeepaadinga. Waba musajja naye bw'atyo. Naye njagala okutegeeza Allah yawa obusobozi omuzimu. Omuzimu gusobola okuyingira guyinza okuyingiramu mu bitundu ebyenjawulo. Gusobola okuyita mu kamwa, gusobola oyita mu nnyindo, gusobola oyita mu njala. Omuzimu okuyingiramu teguyita mu bifo bibiri bya bwereere bwokka. Abantu bebaga nti beepaadinge mbu baguwone. N'ennyindo guyitamu ne guyingira, ogenda zikola otya? Amatu guyitamu ne guyingira, ogenda kukola otya amatu? Mu njala omuzimu guyitamu ne gukuyingiramu, ogenda kukola otya? So baganda bange, omufere aba atujja bujja ku la ilaha illa Allah, naye ng'ekituufu tulina okubeera nga abantu twegendereza baganda bange. So mbagamba nti omuzimu muki mufere okusinziira ku bigambo bye gukola ki bye gwogera oba bye gugamba. Waliwo n'okusiriwaza. Abantu abashiriku kwe babasiriwazaamu nga omuntu bw'afiirwa mukyala we. Waliwo omuganda wange yafiirwa mukyala we ne bamugamba nti kati oba oyagala omuzimu guleme okujja okusumbuwa, kwata empale ya mukyalawo n'oluwanyi obitwale mu kitooke, osimbe mu kitooke, oglamirize ogambe nti okuva n'olwaleero ono ye mukyalawo, tojja n'oddamu kunsumbuwa. Njagala tutunire ebigambo ebyo. Omuntu bw'akwata oluwanyi n'empale n'abitwala mu kitooke n'agamba nti okuva n'olwaleero ono ye mukyalawo. Waba mukyala nga yafiiriddwa bbaawe, akwata pule ya bbaawe naga okuva n'olwaleero ono ye bbaawo. Kati njagala okubuuza, ayogera ne gwe bagamba luwanyi na mpale, luwanyi nandapaati, okuva n'olwaleero ono ye mukyalawo, toddamu n'ojja kunsumbuwa. Okuva n'olwaleero ono ye bbaawo, toddamu n'ojja kunsumbuwa. Ku mwembi ayogera ne gwe bagamba ani musiru. Kubanga wegubanga omuzimu gusobola okukkiriza nti oluwanyi n'empale ye mukazi waago ne gutajja kusumbuwa, kitegeeza guliko ekizibu ku mutwe bwe guba gulina omutwe. Oba gwe kennyini ayogera, kitegeeza naawe oliko ekizibu. Kati ebyo bimu ku bizibu abantu bye basanga nti shitaani zikola ki, zibaguumaaza mwana wattu ne zibeera nga zo zitagetinga kutusiriwaza na kutujja kuki ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala kyenjagala tukondeko nga mmaliriza ku saidi y'omuzimu, ebiseera ebisinga shitaani oba emizimu giriwo okutunyoomoola. Kiva olaba shitaani abazidiringiramu ebintu bye zibasaba biba biyigganya muntu. Ye kennyini mwana wattu ate nga naye alina ate kuyigganya muntu, nga Allah bwe yatugamba nti shitaani mulabe wammwe nammwe mumufuule muki mulabe. Abantu abakolagana nazo, ayagala obugagga shitaani zisobola omugamba nti tuwe maamawo oba tuwe mukyalawo oba tuwe omwana wo gw'osinga okwagala.
kati tunuulira ebigambo ebyo bakusaba maama wo bw'onoofuna ssente ogenda kusanyusa ani ku nsi kuno, oba bakusaba mukyala wo gw'osinga okwagala bw'onoofuna ssente ogenda sanyusa ani ku nsi kuno, omwana wo gw'osinga okwagala bw'onoofuna ssente emaali ogenda girekera ani? Shitaani eriwo okuyigganya muntu, bw'eba teyigganyiza muntu yeeyambisa omuntu, omuntu ayigganye muntu munne. Ebyo bye bimu ku bigendererwa bya shitaani. Kyova olaba abantu abakkiririza mu zo era bano abaga nti shitaani yagala okubeera nga oba ekkolera ku ddagala oba ekujjanjabe ekuwonye. Waliwo omu gwe bagamba nti shitaani yamugamba twagala okukolera ku ddagala erinakujjanjaba naye kyolina okukola genda osooka oleeta olusenke. Olusenke olwo nga lwamera wakati mu bbi, ate bw'oba olukuula lukuuze mannyo. Olaba obukwakulizo bamutuma olusenke nga lwamera wakati mu bbi, ate nga bw'aba alukuula alukuuza mannyo. N'olaba ng'omuntu era anoonya olusenke olwamera wakati mu bbi n'agenda n'asiniikirira n'alukuuza amannyo. Yo shitaani nedda wali neeseka n'ogamba labalaba, neeseka negalaba abantu Katonda be yawaana mbu yatonda abantu. Ye eriwo okunyoomoola kitiibwa kya muntu. Yensonga lwaki ekugamba ebikukkakkanya tigenda okuula olusenke ng'ate lwamera wakati mu bbi ate bw'oba olukuula lukuuze maki? Okwo kukukkakkanya. Ekyo bayita okukkakkanya n'okukufuula nti tolina ky'oli, onaakulagira mulabewo. Yensonga lwaki akugamba ebintu ng'ebyo. So baganda bange twegendereze, shitaani mulabe waffe era tubeere nga naffe tumufuula muki? Mulabe, era tubeere nga tumwewala. Ekirala bannaayi, singa omulembe guno tewakyaliwo batereeza bya kika. Lwaki? Okuva nedda abantu batereeza ebyekika naye tebitereera. Obadde okimanyi nti abagenda otereeza ebyekika essaawa zino si be basoose? Tewaliiwo kika kyonna nga tewaliiwo babakulembera mu kutereeza bya kika. Naye okuva nedda bajjajjaffe batereeza ebyekika, ne bajjajja babajjajja ne batereeza ebyekika, ne bajjajjaffe ne batereeza ebyekika, ne bakitaffe ne batereeza ebyekika. Naawe bagamba tereeza bya kika, naye okakasa binaatereera? Okusinziira ku bazze batereeza ebyekika ne bibalema, naffe abaliwo tetugenda bisobola. Omuntu omugezi ekitatereera nga bakitereezezza ebbanga okikola ki? Essaawa zino bagenda tugetereeza ebyekika nga babitereezezza basoba mu 100, naawe n'ogamba kaŋŋende ntereeze. Ebyo bimu ku bintu b'essaawa zino byonna ebyo twandibadde tetukyakola nti tutereeza bya kika. Lwaki? Batereezezza ebyekika byagaana okutereera. Kati tubirekere ddala kuba tebikyakola ki? Tebikyatereera. Era tewaliwo kika kyonzaga wayi abo bo ekyo ekika kyabimala. Naye buli kika bakyatereeza ebyekika. Buli kika tugenda tereeza bya kika. Abantu ne bakwata emmoloka tugenda tereeza bya kika. Naye nga mmwe musoosa bitereeza. Omuntu omugezi tagenda mu mulimu gulemye bantu bonna nga buli agw'eŋŋanga agulemwa. Shitaani alina akakodyo keegamba abantu. Katya shitaani alina akakodyo buli yenna aba yatereeza ku byekika ne bigaana emugamba ekikulu owatusobezza. Mwabadde mutereeza naye wano mwatusobezza. Era buli muntu yenna n'owaba oli alina yirizi, bw'afa nina kojja wange yafa nga alina kiyirizi, naye baali bakimugjeemu kojja omulanga agenda okkiwa abalala. Yabagamba nti ekikulu ono yakoze ensobi. Amakulu nti okufa kw'ono kojja yakoze ensobi, yensonga lwaki yafudde, kiyirizi kye yalina ne kitamugasa. Naye tubuuze ekibuuzo, tutereeze ensobi mutuddize. Osobola obuuza ekibuuzo ekyo nti bajjajja yasi tutegedde ono yakoze ensobi naye tutereeze ensobi mu mutuddize. Awo ejjembe erinja kugamba muzzukulu olina olugezigezi tuleete embooko. Oluwulira embooko ng'obikola ki? Naye weebanga ensobi batereeza ntereeze katugitereeze mu mutuddize muba mulina obuki? So baganda bange emizimu mifere era tuwasaba fena twewale shitaani. Sijja kusukawo awo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shehe tukweyanza nnyo tweyanze ge era otujje kumuguwa. Obwedda abasiraamu batugamba seeka mizimu bw'atajja wano
seeka muzimu enika seeka muzimu ngati sheisa yennyini gwe twagala wano